Mu bbanga lya myezi 3 twakulaga omwana eyazaalibwa nga tatuuse era nga nnyina yamuleka mu ddwaliro. Ono yali alabirirwa kitaawe Isaac Peno era mu kiseera ekyo yali alina obuzito bwa kilo 1 n'obutundutundu 2 kyokka we twogerera azitowa kilo 3. Kya mukisa nnyo nti NTV ebadde tendekeredde ekomyewo okukwata ku nsonga ez'omwana ono. Omwana ono omujjukira twamuzaala alina kilo 1 n'obutundutundu 2. Twogerera kati awezezza kilo 3. Isaac Peno yavaayo n'ayogera obugubi bw'ayitamu okulabirira omwana ekyakwasa abantu bangi ennyiike era ne kiviirako abantu bangi okumudduukirira. Era bannaye buli muntu yenna yanzaamu amaanyi. Mwebaza nnyo ekyensusso kubanga mwakola ekitakoleka. Peno atubuulidde nti abasawo abeekebejja omwana ono balina essuubi nti Baby Paris akula bulungi. Abasawo bagamba omwana ali bulungi just lwakubanga alinamu obuzibu mu kussa kwe. Asabu waliwo waziiramuuko naye tubadde tumugezaako okumuwa ku bujjanjabi. Kyokka Peno agamba nti nnyina w'omwana eyamusuulawo era ayagala kudda kyokka n'akizuula nti oboolyawo yali alina ebigendererwa ebirala. Yankubirako essimu omulundi gumu we yali ng'akoze eki ensonga zange we zaali nga zigenze ku TV ndoza baaliwo abamugamba. Kati Peno agamba nti ayagala kuwonga mwana ono ewa Katonda amusobozesezza okukula okutuuka wano. Naye tubadde tupulaninga kugenda mubatiza. Omwana ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokubiri omwaka guno, ekitegeeza nti awezezza emyezi 4 n'ennaku 16. Bw'oggyako emyezi gy'azaalibwa nga tatuuse, kati awezezza emyezi 2 egy'obukulu. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa 1.